tebalina maanyi gayimirira okugana sente za kibiina ate n'ekirala nemba kukulumira kuba olaba muganda wange kyetulina kyetuwa abo abatakirina singa ffenna twasalawo tweryemu sente oba oliawo singa Uganda teriwo nga bweri so buli wetuweebwa omukisa okubaako wetuli naffe bubavunanyizibwa waffe okuyimirirawo okulaba abateesobola so mikwano gyange bangi bankyawa naye nga bankyayira bwereere munnange nze njogera bwogezi mazima gwe tobakyawanga boy bakukyawa sibakyawanga nagwe nalabyawo ejjo ly'abalamu Bad Black yagambye akomawo oli mwetefutefu omwaniriza mwanyoko yalabye ekitanga singa bucha muwozi n'agamba Bobby Mani kyali nsonyiwa neka nkomyeweka onobaniriza emanange kino tekiri kunze era nfuba nnyo nokitaanya eno si nsonga ya Bobby Wine si yakukyawa ate si yakusonyiwa eno ensonga y'Abannayuganda basuka mu miliyoni 40 abanyigirizibwa kati gwe buddeeyo neweyagalira mu nnaku yaabo bano contribute ngoba noyamba kubawo yabanyigiriza be bayisibwa obubi nga bo okitegeera zoyinza n'okusanga nga siri omu ku Bannayuganda ate ababonaabona ennyo naye nga ababonaabona nange bankwatako ba affectinga ate nga ababonaabona be banfudde kikyendi kati bubavunanyizibwa bwange ng'omukulembeze ng'omuntu omukulu ng'omwana waabwe okusingira ddala nga bo gwe baasitula be bampa omukisa okubeera kino kyendi kati nkikola nga buvunanyizibwa bwange so omuntu yenna ayimirira ku kyamu okukituufu akiyimirirako okulwa Abannayuganda era Abannayuganda be bamuwa empeera era omuntu yenna ayimirirawo ku kikyamu n'ekyokunyigiriza Bannayuganda be bamunyigira era oba oliabwe kiba kibonerezo be bajjo kimuwa sinze ng'omuntu singa gwe Zari yagambye what credentials do you have to be a president bisanizo ki agamba Bannayuganda by the social these are social media attacks injaye tandikire bana abakulumba ku social media kikuyisa kitya bakongera maanyi na buvumu oba bakumalamu maanyi Zari yagambye what does Bob Wine present what credentials do you have to be a president of Uganda kakati olaba muganda wange ntera nnyo okozesa enjogera egamba nti ensonga ezitalina makulu siziwa makulu kuba kati social media kubeerako emitwalo n'emitwalo gy'abantu nze ng'omuntu mu butono bwange abantu abanfollowing ku social media bali basukka 1,2 kakati amazima amatuufu ku kadde nga kano ku radio ya Kalidinaali ng'ompadde omukisa ogutali gwa lunaku lulamba lwaki njogera ku nsonga ezitalina amakulu nga tetulina ensonga ezo amakulu nyingi nnyo abantu batulindiridde nze mikwano gyange n'abagambye nzija ku sapiensia kwogera ku nsonga za ggwanga so mba njagala omukisa guno ngutwale kwogera ku nsonga ezigenda okujuna Bannayuganda tuyanzege Nubian oli otya nga gw'oli naye alumbibwa muli mu mutima gwo ekyo kibaawo omuntu yenayina kasita nga oli mulamu nga olina omulamu agwo weyimiriddeko ti eva wajja kuvayo abantu abakulumba ti so babeera nga bakulumba kiri eri kirungi nnyo nti bafuna n'ensonga okwogera ebintu ebibali ku mitima then ne bafuna ne answers ti abamu abantu abalala bajja kubaddamu so ekyo kyo tekirina buzibu buli muntu bamulumba tuyanzege Honorable Robert Kyagulanyi wangisebo mu mbeera gye tulimu n'ebyobufuzi byozzeemu bina dynamics gye byava mu 82 tufunye independence nebira kiki ekikuleeta mu byobufuzi bya Uganda naddala kati nga biri too much of money biri commercialized kiki ekyaku inspiring nga kyekikujja okugamba nti kanyingire ebyobufuzi bwagenda ku kya MP n'ofuna ebiwawaatyo n'ogaa nti ne Museveni musobola naye Entebbe ngisobola kiki ekigamba nti nze Robert Kyagulanyi kanve mu buyimbi nga Bob Wine ngende mvuganye mu byobufuzi okulaba muganda wange okusookera ddala sivangako mu buyimbi saagala ate otandike kungoba mu famire yange sivangako mu buyimbi ndi musajja muyimbi ate kirasingirangako mu byabufuzi kikyotegeeza ebyobufuzi ensonga zenjogerako naawe ze zikuluma eno ku radio gy'oli nange ze zinnuma eyo gye nnyimbira n'owa boda ze zimuluma so bino tuli mu bya alaali tuli mu bya ddala okitegeera muganda wange gyokoma okula gyokoma okumanya nti ensonga lwaki nsula mu nyumba bweti ensonga lwaki nkola nnyo naye nfuna katono ensonga lwaki abantu bafa ensonga lwaki kati ndi wakati genze kola kyonna kisinziira ku ngeri gy'okulemberwamu okwo kusalawo okukolebwa abo
abakulembera bwe wateeka mu office mu kumanya oba mu butamanya. Omanyi tukola ebintu mu kumanya oba mu butamanya. Weyinza okuba tomanyi nti okubeera bw'otyo kisinziira ku bakulembeze abakulembera, era okusalawo kwabwe kutadde mu mbeera eyo. Nze kakati okubeera mu nsi nga ndi ghetto youth newankubadde nze Katonda yanyamba talenti yange ne bajagala ate n'emikwano gyange gye nakwatagana buli omu n'azanya paati ne tufuuka kikye tuli, naye abantu bangi nnyo abali eyo. So oluvannyuma lw'okuguka amaaso, ate nange njagala omanye nti amaaso gange gagguka luvannyuma nnyo. Siri muntu wanjawulo nnyo okuwaba abaana boolaba abayimbi bannange ababeera mu pate buli kaseera. Nange nali bwe ntyo ne tumaleera emyaka mingi tubeera tunyumya ne Nubian nga tugamba man naye era singa tetukoze bwe tuki, singa tetukola bye tukola oba olyawo Katonda yanditubonereza, kubanga yali yatuwa eddoboozi ddene nnyo naye nga tetulikozesa. So okujja mu nsonga z'obukulembeze twayagala naffe kuzanya paati yaffe. Okusooka twayagala okuggula abantu amaaso balabe ebituufu, era nkakasa tulina wo kye tukozeewo okubuusa abantu. Then ne twagala bamanye nti just tomanya bumanya nti oli musibe, naye manya nti olina ky'osobola okukolawo okukyusa embeera yo. Ate ekyo kyasinga kujja nga tufunye omukisa okutambula, ne tutambula mu Africa yonna, ne tutambula mu mawanga gatalina na byabugagga mu ttaka, byabugagga mu ttaka oba ku nsi eby'amaanyi nga bye tulina, naye nga babeera bulungi. Ne tulaba nti ffe twadongowazibwa dda. So kwe kuggulawo amaaso, ate naffe ne twagala tuggule bannaffe abalala amaaso. So ensonga lwaki tuli wano, tetuli wano wakubanga twagala nnyo, tetuli wano lwakubanga binyuma, ne tuli wano kubanga tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okutuukiriza mu biseera byaffe eby'obulamu, naddala bino eby'obuvubuka, nga tukyasobola okwogera ebigambo ne babiwulira. Twayagala amaloboozi gaffe tuleme gakozesa kuyimba buyimbi sunda paka wansi. Twayagala amaloboozi gaffe tugakozese n'abantu abo abatuwagira bateeka mu ssente zaabwe nabo bagafunemu, oba bamanyi oba tebamanyi. Mulongoti mwe dakiika ziri 19 zakayita ku ssaawa emu eyakawungezi kaleero. Honorable Robert Kyagulanyi wanyiseba myaka 35 NRM efuga enguudo ezikoze masannyalaze weegali. President Museveni bw'aba ayogerako eri eggwanga ky'okugamba nti gwe mulembe gwe gugiddemu mobile phones. Waawo olaba President Museveni ne government ye byetakoze gwe bikugamba nti kangende mujjeko. Wakati gojaga abavubuka temujja koma ku maloboozi gammwe, ne wali eri abagamba nti akoze kilometers west zikoleddwa amasannyalaze gakoda. Biki gwe byabe ebiremye President Museveni emyaka 35 ebigamba ko gyofuge. Kati olaba osawuninga ngagezaako okulungi ennyo Museveni, naye jeso kwogera obugezi emyaka 35 kyo kirina okuswaza kyo nga kyo. Uganda ng'eggwanga lirina emyaka 57 right? Okuva mu 5 something, okuva mu 62 eggwanga eryo omukulembeze omu alifugidde emyaka 35. Muganda wange njagala sooka omanye Uganda nga bwe yali nga Museveni tannaba kujja. Ebyaliwo gwe walina eddembe ng'osobola okweyogerera, waliwo democracy nga musobola okulonda. Onfuna bulungi. Museveni yajja n'abayekera nga bakutte mundu nga bawakanya. Uliriza muganda wange, mpa omukisa guno, manyi bapresenta bwe tutabatabukira temutuwa mukisa. Kati njagala mpa omukisa kubasize wano kusaaga, era nkigamba nnyo abantu nti gwe atya okwogera amazima jako rediyo yo okubasize wano mbya lusaagiriro. Nze siri politician, nze kwogera amazima. Bino ebintu byenjogera buli mubitya okubyogera notuuka ku rediyo bakoze ekinabako. Kati mpa omukisa. Okusookera ddala mu January wa 1980 mu 1980 bannayuganda bagenda okulonda. Yes, akalulu ne kabbibwa nga kabbibwa President Obote, naye Museveni si yali owokubiri, si yali owokusatu, tiyaweza yadde obululu emitwalo 10 mu Uganda yonna. Yali yesimbyeyo ne kuba MP, ne bwa MP bamuwangula, teyawangula ewaabwe. Okitegedde? Samukutesa yamuwangula. So ye n'agamba nedda sikiriza, n'agenda n'akuŋŋanya abavubuka n'abagamba bye yabagamba, ne bagenda ne bakwata emmundu ne batandika kutta abantu okukakkana ng'abantu abasukka 50 bafudde. Ne President Museveni n'afuuka president w'eggwanga. Ffe abamu twali babbebi, nze nalina emyaka 4 ne batugamba bamaama baffe nti Museveni yabagamba ze bawonya obukulembeze obwamusibira mu bbwa. Era bwe yajja yagamba bannayuganda awo ku Lubiri meeting yabwe yasooka, baali awo mu Lubiri Emmengo nga baluwambi buwambi.
onfuna kyeŋŋamba nkuwulira n'atuuza meeting eyo n'agamba bannange tugenda kulembera emyaka 4 tuve mu obukulembeze tubuwe abantu so si abasirikale n'afugisa emmundu okumala emyaka 4 ekyo ekiseera bwe kyatuuka ne batuula nga bo ne bagenda no si mu CA nga CA tenabeera nawo nga tewali bya constitution paka 95 nga oyise emyaka 10 okitegeera ne bekyusa mu lukiiko lwabwe ne bekyusa omuntu yekka yavaayo yabiwakanya yali waswa ziri twawula ne beeyongeza emyaka emirala 5 ne wabeerawo okulonda akalulu 96 ne bakabba akalulu 2001 ne bakabba akalulu 2006 ne bakabba akalulu 2011 ne bakabba akalulu 2016 ne bakabba oyo president Museveni onfuna bulungi bakabba wakati mu kutta abantu wakati mu kujolonga eggwanga lyaffe bwe lyali kati bw'otunuulira ebibira ebituyimirizaawo mulaba nkuba kutonya kulukosa mayumba byonna babitemi babimazeewo ebyobugagga ebyomuttaka byonna ne bafubifula byabwe abantu bababyeko amataka gaabwe olwaleero wenjogerera mu Uganda tufiirwa abakazi 19 nga bazaala olwaleero wenjogerera buli lunaku si buli mwezi si buli wiiki buli lunaku tufiirwa abaana 300 abato abatanaweza myaka 5 nga bafa bafudde jjo bafudde leero n'enkya bajja kufa bwe kityo bwe kibadde onfuna bulungi olunaku lwaleero kati omanyi Museveni azaawuddisa abantu era njagala okuwa omukisa well okay president Museveni naye era lyerinnya lye nfulira muganda wange ne bajja nga bawuddisa abantu paka olunaku lwaleero bwe tutuuse muganda wange njagala nnyo bino ebintu bannayuganda babi understanding babitegeere endagaano eyaliwo okay byonna babikoze mu 95 bwe bakola semateeka ye constitution yes constitution ngegamba omukulembeze ajja kufuganga ebisanja 2 constitution ngegamba omukulembeze ajja komanga ku myaka 75 constitution eyo mu preamble yayo obange eggulu awo egamba we the people of Uganda in fact kanchogere mu Luganda fe bannayuganda nga tujjukira embeera gye twayitamu nga tujjukira n'omuwendo ogwasasulwa tukola ono semateeka okutulungamyanga onfuna bulungi naye okuva 2005 president Museveni watuuka ng'etteeka limukwata ng'alikyusa kwegamba ye yeefudde nti yetteeka bakyusa semateeka ne bajjawo ekkomo ku bisanja n'agenda mu maaso bwe baatuuka nga kituuse ekyekkomo ku myaka era ne bagikyusa ompulira kye ŋŋamba ate bagikyusa nga bamaze kulumba parliament olukiiko olukulu olw'eggwanga kati olunaku lwaleero tubuzayo emyezi 6 ogenda okulonda kubanga Museveni abaddenga alina engeri gy'abikyanga mukama katonda teyeebaka laba bwaleeta ffe tetwabirinamu Museveni n'atya era nkubuulira tewali munnayuganda atidde leero ng'omwami gwe bayita Museveni President Museveni atidde nnyo y'ensonga lwaki baagala okugyawo okulonda olwaleero nkugamba nti baagala kukyusa semateeka omulundi omulala okweyongera emyaka ontegera kye ŋŋamba so eyo yembeera kakati mu byenkugambye ebyo londawo byakoze ne byatakoze yinze oba awuliriza njogera n'abawuliriza nzimbibwe nkomawo aye tutandikira out of awo bannansi bannange okusinziira ku kirwadde kino kinnamutta ekya COVID-19 gavumenti ya Uganda